Nkulamusiza nnyo omulabi wa Beg TV tuli mu 2026 kati. Bwe tuteeterera abaguyingidde mwebale kulwana mwebaze Mukama ne bannaffe bataguyingidde ng'ate twatandika nabo 2025 Mukama abasaasire abawe ekiwummulo ky'emirembe abalwadde abajjanjabe naye nga mufudde Beg TV ey'enjawulo 2025 kati ate tuleese enkuba mpya 2026 tujja kuba tubabuulira ebipya bye tugenda okusosootola mu 2026. 2026 tumutandise tuli mu kalulu ekakyasinga okukola amawulire era nga we twogerera waliwo bingi ebitambudde. Minisita yaleese yawe etteeka n'aliyisa erigenda okukkirizisa akakiiko okukozesa obuuma bukalimagezi mu kulonda. Ate tubadde tukyali awo amawulire agakyasinze okukola ennyo mu 2025 negayingira 2026 era mu kulonda ge mawulire g'abantu abava mu kalulu enkya n'eggulo naddala ku ludda lw'ekibiina kya NUP. Twategeerako nti bali bataddewo bakandidate abali ku ddaala erya ba MP abasoba 400 naye simanye essaawa eno bameka baakavaamu. Tuli ne muna DP omuwagizi lukulwe member yeeyita life member asooka babuuzeko mukulu kiwano katandikira awo. Neyanza nnyo mukulu Kibalizi ate okutuwa omukisa guno nga tutandise omwaka guno omupya 2026 naye okusooka nga tunabagenda wala fenga mu saidi y'ebyemizannyo twafunye ekikangabwa ekyokufa kwa Coach Paul Ouma. Coach Paul Ouma yali musambi eyo myaka gy'ensanvu nga gigwako ne 8 awo ng'atandika n'atusambira sibe bali ku tiimu ya Uganda ya 7-8 era n'akola bulungi kati n'amala n'akocinga national team yaffe mirundi mingi era n'atuwangulira Sekafa nnyo jukira bulungi mu 89 awo bamajudu musi basimbwa semwogere ba hasule n'abalala. So omukulu yafudde era tuza nja ku Lwokutaano tujja kuba tumutwala Kadiba wali ate okubanga tumukubako eriise evvannyuma. Mugiwagira tiimu ki? KCC mu Uganda era alina kuwagira Villa yava mu tiimu yange. Nina tiimu y'omupiira bagita Nakibo Boys. Eyo kati Villa mu yava. Kati so eyo history mungi. So akati ndi musa ate omupiira gwo ngusabye okumala emyaka 45. Nangusa tiimu ki? Tunakola programu y'ebyo. Nange nagusamba. Wagusamba nawe bagusi. Esiranda yagukubako. Yagukubako mu State House. Naye nga tegummuka. Sajja kyeyakola kikulu. So akati omukulu yakoze eki yafudde kibinnyo n'abantu abalala bangi abatukoze eki abatugenzeeko omwaka gwatutenda abantu bangi nnyo bannaffe basegirinya n'abalala kyatukola bubi nnyo. Ekirala mukwano gwange enfanfe nga nze kagwalagirira ndi mu kafo bwe kati jangu nsingane kagwe gwendagiridde jangu eka nekyo tuyinza kutogera ku bantu basibiddwa mu nsibwa kw'eggamba ate oluusi tali nambulukufu kati nga Dr. Kizza Besigye wamu ne Hajo Bedi Lutale dedi kati naku ngabbi Christmas ey'okubiri nga bali mu nkomo ekitalowoozekako n'omulala ye bukyala Sara Birete director wa oyo ye bamukutte naku ngabbiri emabega Center for Constitutional Governance kyalo yabadde w'amaanyi nnyo ate yalambika ate munnamateeka kati bw'olaba nga poliisi emukwata n'emutwala amateeka yetaza misango asobola okuzza emisango naye omusango gwe bagamba gwe yazizza ate tegumusibisa bwe gutyo nga omusango ebyo bikyali byakwogera katulinde bamuleete mu kkooti anti kati era kyetugamba bamuleete mu kkooti 48 hours bamuwe bail alina kuwoza nga ava wabweru waliwo wakati w'enjawulo katulaba kati ng'omusango gwa Dr. Kizza Besigye egyo osobola okuwoza nga oli munda okitegeera ddala bwe giba nga mituufu naye guno twali agenda ne bamuwa bail n'ajja n'awuza ate kirungi leero baayogedde n'obudde bukyali nti fe tumulina abalala mbadde mumala kukuba nduulu omusumba yamala kugamba ti bannange omuntu nga yabula deni omwogezi w'amagye najja n'agamba mubuwandiike fe tumukola ki fe tumulina. So abantu baffe awo batugenzeeko naye nga ku puroguramu yaffe tukoze puroguramu nnyingi omwaka guno era kyemmanyi nti ezibadde ez'omulamwa era ez'omugaso kubanga Justice Byabakama abadde awulira ffe n'alyoka akola ki n'alyoka atereeza n'asobola n'okusindika mwami mu Julius Mucunguzi nebimu nga bwe mumuwaayiriza namwe bannabyabufuzi tetumuwaayiriza era mbadde n'aludde okulaba omulamuzi
wa court of appeal atasobola ate kumanaging akakiiko naye ate nange mbadde naludde okulaba omulamuzi wa court of appeal alaba ebintu bundaba ey'amateeka entuufu n'agamba kubanga bw'otunuulira abantu bya Bakama bajje mu kalulu ekyo kirala ate nga tulaba ogasse decision n'ogatta n'administration n'administration mubi nnyo omujajingidde ku level ya bulamuzi nange nsobola kumuleetera kyengamba nti mu administration akoze bubi nnyo bw'otunuulira chairman wakuva ku chairman Akabwayi Stephen Besula Akabwayi Aziz Kasujja saako Malimbo Kiggundu yingina Kiggundu ate olaba yingina Kiggundu yali badde akola bino justice bya Bakama byakola kubanga oli yinginiya kyovalaba Chameleone ndoza yakyasinze yagamba nti basiima okoze eki ogenze mwakuba Kiggundu wana amayinja bye mutamwogerera kyenkugambye kiri bwe kiti navaawo tontegedde nti tufunye mulamuzi ate naye mumukuba amugambye nti ye byakola bye byali badde bikolebwani Kiggundu bekiri bali yaga nti Kiggundu okuba yinginiya kansokenkulagako kino yafulumya zibayita voters slip location yeze obwo obupapula obwo naye kiyakoze yabuddidde omuluka mulamba n'afunayo polling station emu n'abugamba bubeere awo naye ababugaba bwe baagala bajja ssaawa 10 ne babeerawo essaawa egi bwe baagala bajja ku 7 tebalina ssaawa ogwo musango gwa chairman anti ye chairperson singa ogambe nti bya Bakama okugaba bu slip bwa location yabutadde ku ofiisi ye mu industry naye ate essaawa zayagala zajjirako awo nandikuwulidde anti kakati naye bali emirimu gya gavumenti President Museveni yagambako nti ekizibu kyalina mu gavumenti ye naddala mu bitongole by'emirimu nga abakozi ba public service be bakozi bali abaali ab'omulembe gw'obote bebasinze okusumbwa kati ne mukulu bya Bakama si ye dimansita bomuna bwe singa ngenze nabugaba aya chairman yeyegabira no anti olaba omuntu yenna asasula gavumenti asasulwa ku sente ziba mu consolidated fund nga zisasulwa gavumenti yezikola ki ku mulimu olina okutuukawo mu budde naye kirungi kati omutegeezezza chairman abaana bagaba obupapula bajja ki bajja bagalidde nze basooka nakuba bitimba byabwe ekyo wandibadde omuwabulula n'ogamba ssebo ekyokubintu bya Bakama yakyasinze okuba omubi anti gundi system tagikoze wawayiriza mawu tugenda kutuuka wali mawu mbadde nkyaddeyo ku Justice Simon Mugenyi bya Bakama ekyokubiri abantu bano abanoonya bu location slip abwe omutaiza kutambula distance kubanga nalabye wali waffe Goma Mukono mutasobola kugenda kunona kako kasiripi okubala natambula mailo 2-3 tasobola kugendayo katwale ku polling station buli polling station bagenda okulondera wabaka picking kubanga polling station omudoozi omuntu olugendo lwatambula oluwampe nnyo mailo ng'emwe mu kitundu ezimu teziwera nakuwera angamba atambudde olugendo oluwampe nnyo okuva ewuwe okugenda walondera ekinene nnyo mailo emu ku kitundu naye omuluka biba byalo otambula ebyalo 5 ebire n'omwenda mailo nga 2 omuntu abana akapapula akasooka n'abuuza nkamugaso ki bwe mbasi kalina nalonda oba siironda akasobera mu register byekutuloda yenyini tebamanyi nti bano ababugaba bebabinako bo bamanyi bya Bakama kijukira justice bya Bakama yakola ddagundi pronouncement nti anaasigalawo nga amaze okulonda bwakuyolebwa nga nseenene ontegeera olwo lulimi lwaseerera yabyogera mu Luganda si mu Lunyolo singa yabyogera mu Lunyolo oyo mulamuzi wa Kotova olulimi lwaseerera yabyogera mu Luzungu seba alina title gye bayita justice olaba ekitongole ekiramuzi okuwa title ya justice oba muntu mukulu nnyo kyenfunyemu byonna abagaba obupapula batuuka leeti ate buli wala kati tugende ku bantu abavaamu ekyo ngale muwayiriza akakiiko nti kekabajjamu naye ate n'abalala bo be balangirira nti nze sina na sente za campaign mbivuddemu ekibiina tekiina kye kinyambye mbivuddemu
kati ekyo kansoke nkikolere ku side ye kindoza kibiina kisinza okuluzinga abantu nope sinaba kuwulira bava mu FDC yabadde owesoroti omu yekka nene abala tebanda bakola ki naye ekizibu kiri bwe kiti ekibiina kino ddala kati ng'ekya nope tekirina bamemba ontegeera tekirina branches ontegeera kugamba nti abantu abascreeninga ne bagamba mwami Kibalizo ono ava Mityana ddala ebbanga lyonna batandika Nuupu yava mu DP wa Nuupu akola atya nti abantu bali ne babanga bakola decision ekolebwa Kavule ekyo kyangu nyo kankulageko ono waffe Mukono Muyanja Ssenyonga yali MP wa Mukono South yaliko ne meya waffe byonna bibadde bwe yavudde wali mu NRM najja wano yakute card kwero C5 Mukono assessment kije mwakoze okumukakasa ddala mutuufu azayingidde tetumulabangako ng'ayuuga okuva lwe yajja ate ekyo kimala ayingiridde mu transition oli muwagizi wa mupiira vira bwe mugula omusambi ng'avudde mu KCC bw'asayininga ku Monday nga muyina game ku Lwokusatu muwa omupiira batemumuwa kyawukana anti buli wekyawukana kyekino tuwuliddeko n'abasajja bagamba nti nze wadde muntwala mu KCC omunaba musamba vira sijja kusamba anti wuliriza ekyo kirala omuntu oli okuva mu KCC oba okugenda mu Vipers avirayo ku contract ng'ate contract eri financially nga esasuddwa okirabe okuva wano okuva mu DP ogenda mu Nuupu bagamba bugambi nti jangu okitegeera kati awo endowoozayo oba entegerayo ddala kituufu ekikututte ankulabeko akola mwami Kibalizi ate mubeera waggulu naye fe abeera ku gulevwe mwana akera bukezi walina ayambala akakofiya n'akassaako n'agamba pulezidenti wange yaani ye Kyagulanyi enkya najja e Kavule n'akola kyakola ne bamuwa kaadi ekyo kimala okukakasa nti oyo muntu waaki kati mwami Kibalizi nga bazze nga bagamba baagala wa DP kufuna kaadi nze nenvaayo neŋŋamba nja waliwo mu DP ayinza okwebuuza kabe ne President Museveni agamba era DP eriwo tebakuwa aluwa tewali DP tewali bukulembeze oliwa NRM gwe tukimanya era tugenda kutuuka oliwa NRM gwewerabye ey'omuntu kati mwami Kibalizi nze ni mukatuliki waliwo erubaga waliwo kereziya waliwo ekanisa bondaba nga nsabira erubaga enkya olunaku nensabira enamirembe nembera nga eri ku Manda abeera mu cabinet entebe atula ne president enkiiko bwezituuka eza DP najja nazala atula mu lulwa anti kakati ebyeddiini n'ebyobufuzi byawuka tetulina ddiini ya kintabuli naye tulina gavumenti ey'ekintabuli kyekibyawo eno gavumenti ya NRM kitegeeza yagiyingira halwa DP yayingira yakola omukago tewali mukago anti mwami Kibalizi ebijja tutolebwanga okola omukago amulakulabwe okola omukago tutandikira mugatuli mu delegate tujja kuddayo eyo nkuganye leero okuddayo amaliriza ensonga n'obunafu bw'ebibiina kati olaba ekintu kino kinamu n'omukono gwa NRM government olw'ensonga basetinga Nuupu mu Political Organization Act ekibiina ky'ebyobufuzi kiba kibiina kya ggwanga ontegedde ekibiina ky'eggwanga bwe tekikuba buyinza gwe kulonda ba MP gwe kusalawo ku vetinga gwe abantu bali bebeerondera omuntu gwokola approval kyekiri mu Nuupu waliwo vetting committee anti committee yeruwa nno era yagenda ne ku ground nebuuza abalonzi abalonzi bwe babebuuzaako be bantu be babawa omanyi constituency eziri mu Uganda constituency eziri mu Uganda ziri constituency 353 ontegeera Nuupu erina staff esobola okugenda mu constituency eyo nekola survey bakirina Nuupu tekikola ki tekirina so bwebanga Nuupu terina that survey kati walokolaga committee gye bakugamba ya Nuupu eriko abantu abatasukka na 10 abakola vetting eyo kitegeeza nti akakiiko akasalawo katuula kavule okitegeera ate mu kakiiko within akakiiko mulimu akakiiko oba otegeera nti olukiiko luno bagamba olukola vetting ate waliwo olukiiko luli final olutulako abantu nga 4 oba 5 nti bali ababadde 10 babayisa betemyeko ne basigala bameka
bataano bagamba Kibalizi tumuwe, Kiwa tumuwe, Gundi tumuwe. Kitegeeza ezo cases toyinza zavoidinga. Ompulira? Kubanga vetting ekoleddwa wano. Ekyokubiri nje okulaga kati ng'ekyali ebukeddeya. Tosobola kugamba nga temulina branch, temulina bantu. Omuntu ajja naye akugamba nze gwe mbamuwa kaadi. Okitegeera assessment mugikolera namwe ne mugimuwa ng'ate oli ayita oli senga. Bali ba family batulana wabone bamugamba nti genda okuwakole bote bajja jogamba nupo bagitega abantu ngabo abamu babyogera bikiri kye kituufu lwensonga katulaba nti nupo yo buli ajje mwaniriza kasitoka kasanti Kyagulanyi president wo era oli wa nupo ne beroti n'ogiteeka ku mutwe ne t-shirt n'okola ki n'ogula n'obadde overall nga boziraba bo bali nga bagamba nti aha nga bali ne bakola ebyabwe nga bagamba bakugamba ng'obimaliriza then nga bakola ki nga bakuwa naye gwe bawadde gwe kati kankulageko oyinza okukiza batwakagabo ddala nti ddala yaliwa nupu twakagabo then bo bennyini sibe bavetinga Bashiri Kazibwe sibe bamukubye so bwogenda mu bitundu biri ebirala ng'ambalala tekyali kya bulimba aba eyo baveeyo mbwawagira nupu so kyovulaba bwe baali bagaba kaadi ezo bapoyitinga nga abantu aba within NRM naye nga bambadde bwambazi ki uniform kati kankulageko emukolo ewaffe kululi bajuwa Bakaluba Mukasa ontegedde Bakaluba Mukasa naye yava mu NRM kakati ono bwe yavudde mu NRM Nyanja Ssenyonga ate gwe bagikoze eki bagijja kuwa NRM nuupu bagizza kuwa NRM nuupu kati ekibuzo kiri nti Bakaluba Mukasa ne Ssenyonga banuupu Bakaluba Mukasa wetuwogerera tali ku kadi ya nuupu ali independent bagimujjako ate Bakaluba Mukasa kimweta okuvuganya Mukono municipality yali yasaba nuupu yali yasaba Mukono district LC5 era gyabaddemu gyakyalimu naye kati kuluna ali mu kuvayinga Mukono municipality we wali Namboze we wali Kajimu busungu bunyivu ekyo sikimanyi kubanga nze sirina yene lwaki bonna bayagadde kuvuganya Namboze Kajimu abaddeko ana yene omwaka ne season ne Gundi 2021 Kajimu yavuganya anti ekikulu Namboze naye yayise wali nokoma nawe kaba amaziga kitegeeza okuyita wakomye kyoyagala okugamba yakabya amaziga ng'alumwa nnyo ng'alumwa ki gwokeera enkya n'ovumirira n'okolota n'otekawo ne suggestion nti tusobola n'okukola kino ekyaffe tukola kitya n'osufya n'okereza ku makya n'osufya amakula mu Buganda gaweebwa Kabaka yekka abantu nganda babatuwa ebirabo n'akuleetera ekyo kibeyeso kyogedde bulungi kirabo anti kati ye bwe yali atwala embuzi ewa Kyagulanyi yagamba aleesa amakula kitegeeza afudde ate Kyagulanyi Kabaka femateeka gwe kasita oba oseeredde oba okigenderedde etteeka terikimanyi fe kiri kye tutwala kiri kyekugambye ku justice byabaka mulaba yali akimanyi kyovula lwaki yasindika mucunguzi najja n'akolekitinga so kakati Namboze alina ebizibu bye njagala okudda wano ku electoral commission ku vetting committee nti vetting committee yenyini terikiriya tosobola kuvetinga ate nga nawe ovuganya nawe oli muleesi ate nawe kati ani agwa kuvetinga bakati bannange kati bonna basirise ayogerera akakiiko ako bakakulira muganda wange omusaba Kristo Mary John Sebufu naye avayinga ekifo alina ekifo kyavayinga yali nakawa ayagala bakansala wamugumi nakawa yakuba oli kakati kiba kitya ekyokubiri vetting committee oteekeddwa okumanya karakita y'abantu ne levo z'abantu n'ogenda okuvetinga tosobola kugamba nti tuleese vetting committee eriko ba Aisha Kabanda eriko ba Gundi Mary John Sebufu ate be baba vetinga Segona kisoboka naawe yes Segona yamanya nti Sebufu yagenda mu vetinga na Aisha Kabanda yali ano nayo andi yalaga obedience nga mateka bagamba naye bonna basumagira okay yetu vetinga nego ba vetinga bonna basumagira kyentagala okulaga nti ekibiina ky'ebyobufuzi nga tekinnabagenda mweno mu competitive politics kinokiteekawo structures zaakyo bwekimala okuteekawo structures zaakyo nekimanya nti mu structure tulina chairman tulina akabukiiko bwe buti ne bwe buti
ne kidira kibalizi ne kimuweereza emitiala ne kidira kiwanuka ne kimuweereza emukono ekigamba nti oyagala mukono nti de wamwe nakagere bukerere okitegedde ne baveeyo nga bajja bakola ki bali ne bakuleeta ne bagamba nti ono ye muki ye mutu okimanyi nti omuntu bali abalonzi be bamukuba tasobola na kuddamu kubeerawo byola bamugundi abalonzi nga be bakuleeta ne bukya n'ogaa ntukavuddemu ne gye bagamba abalonzi yani tubulidde ntalina ssente ffe ne tuzisonda bale nnyo okitegedde kati olwokuba nti kati buli kimu kikolebwa ku ki ebyo bikyaliwo naye tuyiga olwo tulina kye tuyigamu andi kyolina okumanya biri ebintu bibiri ekigendererwa kya nuupu okimanyi kutwala buyinza ekyo tujja kyogerako so omuntu abasajja baddiika ne balina obujja wuliriza olaba mu politics oli sedimanstant ekigendererwa kye namba y'abaana kuwera mu ssomero baana kukola bulungi bibuuzo omusajja kati kambuuzeemu tulina bakandidate 8 mu presidential race era bavuganya obalaba waliwo oli atatambulanga nako bamuyita bulira kati naye ayagala bwakulembeze bwa ggwanga busokoddemu ekyo bulira naye ayagala bukulembeze bwa ggwanga anti kati labayo obufuna otya ekyokubweyagaliza n'ekyabantu okubukuwa oba okukulonda kyanjawulo yeeyagaliza kati najja eri abantu bamuwagidde kambuzeeko singa oyagala kufuna mukyala omukyala n'ayitaawo gwe n'otamugambako kigambo gwe n'osigala ng'otunudde eno oba oli ku bibyo birala omukyala yasobola okumanya nti gwe omwagala atya oguse malayika alaba oluuso so tekiri kyenkugamba nti ebigendererwa by'abantu bano byonna birala nnyo njagala okugamba muganda wange Kivumbi okimanyi Kivumbi yali omuntu eyali strategic gwe twali naye ng'atandikayo popular resistance tuli abikolera mu Democratic Party popular resistance against self presidents kati olulimi lwakyayogera munoputer wakyuka mwamulumbye naye butambala mu mukuba lutali luno anjala okulaga nti ekigendererwa ky'ekibiina kirala kirya n'ebigendererwa by'abalala n'abalala kati abalala bagenda mubolabo balabaye abagenda baagala bifo biri si kupromotinga kibiina then n'abalala abali eri bagamba nti senga nze nfuna wano bwe nti bintu bingi nnyo so ekibiina ekifanaganako bwe kityo kati kitinga kankulage NRM ebigenda bya NRM obimanyi kubeera mu buyinza kubeera muki mu buyinza kyova olaba okubeera mu buyinza bonna all powers centered to President Yoweri Museveni chairman w'ekibiina ani atakyagala ekyo gwe makaago oyagala mulirwanaawo yabakuyambako okuvuga makaago anti ate enkola y'ebibiina olwo oba ogisse enkola y'ebibiina semakula atuwoninze tonatubuulira biva mu dipi njagala okulaga ku sayidi yabyokulonda sayidi byakacooka ebyokulonda omulamuzi Simon Mugenyi byabakama alina abantu bajjeemu on merit ground nti oyo omuntu talina bintumazima n'obwenkanya era nga twali wano nenkugamba nti kyeyasazeewo ku kiwalukagga kyekituufu si bwe nayogera nenkugamba ne kanso Nalukoola gye bagenda mu kkooti bamalabudde olw'ensonga nti omuntu ekintu kye yateekayo first of all kyali expired kiri invalid era Simon Peter kino yakiteeka mu judgment ye nti ekintu kye wateekayo kiri invalid kyali kyaggwako academic papers tezi expiring akati ne kanso Nalukoola yali akimanyi okitegeera ekyokubiri yali kuddamu kanso Nalukoola ng'avuddeyo yagamba omuntu agenda okufuna diguli omwaka ogujja omugambo nti kyalina biwandiiko kanso Nalukoola yeerabidde nti etteeka terigamba agenda kufuna ligamba afunye nibwo byebaagala kakati agenda okufuna alinde bw'alimala okufuna eriyo 231 ajja kukola ki 231 teeka temuddemu ekyo simanyi naye ekyo zenkugamba omusajja mugambe ekintu kimu afunye obudde emyaka gino 5 gimumala okusomeramu buli kimu ayagala kuddayo okukola certificate nkanankana senior 6 naye ajja kuba agimaze kati olaba akomewo nga n'eddiguli ayina mwami Kibalizo olina kyeweerabidde kati busaidi ya bannamateeka ate baba bawubisa abantu kati olaba kanso Nalukoola aba awubisizza abantu lwaki omuntu bw'agamba nti
asasudde sente za hijja bagitoba hijja abagenda agenda Mecca bwe bagamba nti olukiiko lw'abahaji lutudde wali nga bagamba nti genda mu lukiiko lw'abahaji ba interview oli yataddeyo empapula ogenda ojja mu lukiiko luno kampuni ya mukwano gwange yatwalanga abantu ya Muzaata yo mugenzi Muzaata yakuwadde empapula sente waziwaddeyo ogenda ate bayita olukiiko lw'abahaji lutudde Makerere ogenda banga bajja kugamba nti ekikulaga ttoni nti ngenda okufuka zino bayise olukiiko lw'abahaji visa yino ekisembayo ku ekyo oba abantu batuyiga emmotoka bakuwa provisional driving permit ndoza ya myezi emeka 2 kakati ekyo provision ekukkiriza okubeera ku luguudo naye provisional ereggwako olunaku lwaleero nga tulaba kugifuna kubanga olusobola kubanga ekyalina process gyolina okukola ki okuyitamu bw'onoogamba nti enkya nkeera Masaka oba nkeera Mukono n'ogenda ku provision n'otuuka ekiro kuba traffic nakuba omukono ng'eraga nti yaweddeko eggulu ogwo guba musango ekyo kyo kimanyi oba tolina ki oba tolina permit kakati kansi nga nzijayo empapula nga bagabana yino yaweddeko eggulu n'empapula zizino nazitaddeyo bangambye permit yange nginone ku lwokubiri omusirikale naye awuliriza atino kankubulireko na kino nze permit yange eyasooka mu 2007 okitegeera yaleegwako 2007 permit eyo olunaku nze nensasula mu banka okitegeera nga olunaku lweggwako kati ze nasitwalayo kape siriipu ako bwenyende enakawa ku face technology awo nga bakyali awo ne baŋŋamba mu system bakudiriitinzemu so nasasudde ku akawunti ya gavumenti nze nensasula olunaku lweggwako olwalero ekiro ontegedde nze nensasula ku lunaku olubanka yali ekyagguddewo ontegedde nesitagenda nakawa so kikyambogo kutwalayo kapapula kali newayitawo oludo kuba yali ekyoze Friday nengendayo ku ki ku Monday ngenda okutuukayo ku Facebook nga mu system banzigyemu nasasudde mu budde ontegedde so era ebadde nga nagala okuddayo ogenda ku pamit kusa Katumba Wamala lwazze n'agamba abo abantu bwe batyo bagende bafune ki bafune era neezizayo pamit eyo enkadde ontegedde era kwe banjiridde okusobola okukola ki okufumpa pamit empya nolini walinga bulini walinzi notabera starter nestabira tebanzikiriza tegenda ku kirasi ndala bazzemu kumpa eri naye nga bazzemu ku eri naye nga tebakulaze nti oli mupya nti ndi mupya walini walinze ate bafunye pamit esooka safunye pamit esooka nagenda mu kirasi tugende ku misango gyaffe naleka oyina gwogendako gwabasebamala netuleka nga notice ekyaliko era notice ekyaliko kati omusango guno gwa Honorable Sebamala n'abalala ogw'embalala this time omulamuzi Joyce Kavuma tozalabika yabadde atuwulira engeri gye tubanga agibabeera nga nabo babigoberera ku lunaku oluzabadde nga 17 yatuuka ku kooti ng'obudde bute kubanga twatuuka ku kooti ku ssaawa nga 2 naye n'akola ki ate kuba yali etonnye naye n'ajja era omusango ogwo n'aguulira ku ssaawa nga 6 buli kimu ne kiggwa submission n'awa bali balina okuteekamu ku submission zaabwe bayite bannaba then naffe tuteekemu kiri joinda nga 3 era lijoinde n'agamba nnaku z'omwezi nga 9 agenda kuwa judgment olw'ekimisi naye kyabaddewo era olukujjukujju luli mu DP ne Mao ne baani kakati baleese kanso semuyalo yaleese semateeka ekiri ekyakolebwa eggulu ekifu kyabadde ayagala kiteekebwe muki muno mu kyebaba beesingako okukola agiretanga defense andi kati bagiramu eyo oluma waaba akukubye olaba badi organize embala nti kyabadde kituufu kyobulira bakanso emisango egyasooka giwakanya byonna kanso osuuga ye yaye mugezi mukuteekayo yateekayo constitution ya DP yenkadde gyetutera okusomamu wano yeriyo eyo mma utasobola giyitako era buli omuteekamu eyo aba mukube ontegedde so kati omulamuzi bwe yamaze otuwulira n'agamba nga 9 agenda kuwa judgment ejja kujja kwonu onwekimesi so ekyo bwe kitoko kikola ki kati tulinze okufuna judgment eyakola ki enaava eyo bwe nagenze ku gino ejange ono notice gudute ebbanga ddene nga tegukola ki nga tegujja gugo guyingidde mwaka mupya guyingidde mwaka mupya kakati Kristo nagambye omulamuzi oyo his worship nangamba kati ekigendo kyaliko kibatwesinga wano byonna babintwalako
Malina teka kwekimisi nemmala nempereza Deputy Chief Justice gundi ezo zombi za ebbaluwa nazo ze bali receivingirako ngatono abitwesingako talina wakolaki nazo neziteekayo okitegedde so kati ekyakomekereza nga 23 zabadde 23 n'agamba judgment egenda kujja mu January kisitamanyi wajja nno yagambye January nange nenzikiriza January tebayakwadde unako anti on notice January on notice kati naddako guli omulalo gwa contempt ogwo n'agamba gujja kuwulirwa mu mwaka guno naye ekyali kyenneewunyiza kagamba tuli mu nnaku za kaweerege za kalulu ate jjukira January oyo abalamuzi bakomawo ng'obanga mukaaga balina ennaku ze bakomera waawo kati banaaba akadda nga ate kulonda kati waliwo akavuyo k'okulonda kubanga kulonda kugenda okulonda batugivaamu emisango giyiikewo emisango kusooka kujjawo gyakulonda naye naguno gwakulonda okwa 2 mmeka okwa 2 ontegera kakati ekyo neŋŋamba fine bugwasigala gutya emisango gyonna egyo byokulonda bagimalawo kakati kyenwemera okutuuka wali tubadde nga njagadde ekikwasaganya omusango ogwo gwogera ku irregularities ne illegalities Honorable Mao zazaakozesa era yazze nezeerabikira wano ng'afulumya etteeka kyenjagadde okwaga njagadde esooka emisango gino then nkulage nti abantu bano aba Uganda Law Society ne bannamateeka abo abalala nabayitanga nga bagamba nti omuntu ono mukyamu akola ebintu byonna ng'ate abikolera within mu kitongole ekiramuzi ng'akolagana ne Saamu judges ne Saamu justices okitegeera abantu abo ne bagaana okukola ki okunyamba both ne bagaana okunyamba legally ne bagaana okunyamba financially amateeka gatwala ssente amateeka gatwala ki ate va ku ezo emisango egyo giri high profiling cases kakati bwe baagaana okukola ekyo Mao ekintu kyene kitamu okimanyi nti Mao asinziira ku kintu kye yaforginga ne Semuyaba ne bagenda mu kooti ate abalamuzi ne babawuliriza ate ne bawa judgment mu favor yaabwe ye musango gwa contempt nti Mao yaforginga judgment ya Justice Monica Mugenyi okitegedde ne bagimala ne bagiteekayo era gye bateekayo mu kooti bonga defense yaabwe kati ekineebuliza kubanga Justice Simon Peter Kinobe yakikola ki yagiraba n'agaana ogyogerako nawa judgment eri paki ya mu judgment ontegedde so kiki nkugamba kati judgment eno egamba judgment gye tulizo notice egamba tugamba nti ekisooka nti waliwo okuforginga order y'omulamuzi Justice Monica Mugenyi ekyokubiri timelines nti Mao yakola ekintu kyonna nga tekiri muki njagala okutegeeza olaba ne judgment eyo okulwa nti ebintu bo submission zaabwe ze baateekayo zonna baaziteekayo ng'obudde buweddeko era nengenda mu maaso ga Worship oyo Allen Lukundu ne mugamba muteeka kikkirizibwa nangamba balina ati liberty okuteekayo baagala nengamba bwe baba nga balina ati liberty lwaki muteekawo timelines so ebyo bagenda okusinziirako okusala byonna bwe baateekayo baabiteekayo ng'obudde bukoze eki buyise ekyokubiri baateekayo ebintu ebiri forged ontegedde ekyokusatu balina ekintu kye bagamba nti baanoonya nze okunsaavinga nembula nti omuntu omulamu abula ngate nalina balooya so kakati twagala nnyo okumanya mu judgment eyo egenda kubeera etya era Mao asinzira atya okugenda okukonvininga olukiiko lw'embalala oba okugenda n'agenda nti agenze wa President Yoweri Museveni akiikirira Democratic Party kati tumumanyi otegedde so kati njagala okulaba nti olwokuba abantu bano baagaana okujja on my side tulwanire wamu olutalo bo nga balowooza nti kiridde nze kati kyalidde eggwanga lyonna kubanga Honorable Mao yaleese etteeka regulation ng'ekwata ku bonna naye nga regulation egireeta gundi etambudde omukolo gwagireeteddemu etteeka terisobola kukangavvula ayogera ku buma obugenda okozesa anga tobuma obugenda okozesa anti mbadde mukaayana nti babuleese tewali tteeka libulambika ate olikola otya etteeka bw'olikola kiba kigenda bulina kukozesa 231 otegedde olwaki nti bwe baali okulonda bwe kwali tolina bakutandika process yonna yali terina tteeka eryo kati osobola kudda kiringa bwolaba omupiira gundi yakiwadde bulungi nnyo Lord Mayor Erias Lukwago omupiira bw'omala okuyingira mu kisaawe wali tewali tteeka ly'oleeta
Ngo tusamba. Tusamba. Era ne president wa FIFA yagambye yabadde Dubai. Naga bagenda kuleta y'amateeka. Bagenda kwongera okulongoosa mu mateeka g'omupiira. Naddala etteeka lyasinze okutumira lye ly'okukuuma. Naye omuntu mbu omukono gubaddeyo. Ngagamba nti wakiri tumalenga kakasa nti omuntu gwe tugamba nti akuumye abadde atuuse mu box agenda okukuba akatira nti ddala abaddeyo yekka. Kati tournament endala agenda okuddako ng'etteeka erikoze eki liteereddwawo tutagenda okusamba nga tulikola ki Uganda egenda okutegeka Africa Cup yes ya 2027 nga lyawedde nga lyakoze eki terikoze mu mpaka za Africa kati ezigenda maaso wadde yaliyogedde mu kiseera kati ate Honorable Mau kiyakoze yaleese etteeka regulation kituufu aweebwa obuyinza okukola etteeka nga minisita wa ssemateeka oba ne minisita okusinziira ku mbeera ebyoguddewo anti wuliriza embeera ebetuuse obuuma butuuse bino okukendeeza ekibba bululu ate mugamba anti kati gwe tonaba kumanya kirimu ekyo ye ekibalo kyabwe kiri bwe kiti regulation eno ebagikkiriza bwe tunaba tetunaba na kulonda ajja kuleeta endala ate nzibu ennyo era naye bujajjukola ki ate nga yaki ate eno yabadde yaki Apozi nga naleta egaana abantu kubeera ku polling station. Nkugambye era kyobulira lwaki ye President Museveni yali mugezi. N'amanya nti kati teri muntu mwesimbu asobola kukola ekyo Mau kye yakoze. Wabula omuntu akola ebintu bya fojjale ebyekifere ye Honorable Mau kati gwe yabikola ki yabiyisa etteeka lirambikibwa nga ngoberedde mateeka ngoberedde process. Uliza kye nkugamba. Gwe byekifere. Ani kati uliza kye nkugamba. Uliriza. Chief Judge, Deputy China Royal Commission, member wabba. Honorable Mau, member wabba. Akimanyi bulungi nnyo mu mateeka, etteeka terisobola kukola nga event yegenze maaso. Etteeka likola. Event tebaba kutandika. Process y'okulonda bwemala okutandika okuyingizaamu tesobola kuteekamu regulation oba tteeka lyonna kati nga lunaku mubadde mugambamu bannabyabufuzi amateeka tulongoose amateeka nga process yatandika dda mubadde mukaabira kati wuliriza baali basaba reforms ziri ojjukira gundi yazireetera ekitibwa Mpuuga okitegeera bwe zitaakolebwako ne bazisirisa gaana kakati wonna Honorable Mau yali badde aleeta ebyo nga tebanaba kuba nominatinga mu Gw'ekkumi otegedde mu Gw'ekkumi nga tebanaba ba nominatinga we yali badde aleetera etteeka regulation yeyo mugenda mu kooti oyite muwaaba ate kati wakyaliwo obudde wiiki 2 balonde ekyo bogenda mu kooti osobola okugenda mu kooti ogisaba eyimirize etteeka lya minisita ate kati wuliriza nze mpaanye emisango emeka mu kooti owaba busangosango bwa nkoko ate wandadde buggwera mu LC aluwa bwebanga buggwera mu LC lwaki Honorable Mau aleetamu fojjali n'aleetamu n'okubanga omulamuzi awulidde omusango n'agukutukiza ku nkomekereza kati Dr. Dagala Singiza kati chairman wa Judicial Service Commission yawulira omusango mu 2024 ne guggwa n'awa sitting 5 ng'ajja tuwa judgment ne ziggwako ey'omukaaga ne bamugjawo otegedde ne bamuwa Judicial Service Commission netugamba fai n'atugamba agenda kuwa judgment eri gyakoze eki fairo yagiwulira olunaku lwa judgment 13 May n'agikomyawo n'agibagiwa Justice Simon Peter Kinove agikoleko akola ku kyatamanyi akola ku kyatamanyi kyatawulira ekoze olina kuddamu kulya musango kubanga dimina yantalabe ku bukujjukujju Mau ne Semuyaba ne Mbidde obwali mu kooti Mau musajja yakajja mu ka ministry yekubeka enfufu mune mu mubirira biri tetulina buzibu nakufuna kwe naffe kyetugamba kiri kigwera Semakula tugambye budde bwaffe gwera andi kati kyembadde nkugamba ndi katulaba kati eno regulation nga bwe yagireese yasinzidde na ku mukutu gwa Twitter yagikoledde simanyi X si kizibu nnyo okuddamu okweta regulation endala si kizibu kubanga ekisooka aweebwa obuyinza obwo katusooka tugenda n'eno gye tulabyeko bwolina kyotakimanyi olaba Honorable Mau bwe yatwala olukiiko eggulu olwa People Delegates Conference olukiiko ne luvaayo ne luchallenginga n'abeera nga bivuyisa mu kooti yamaze n'alutwala wa
embalala era n'amala n'avuyisa abalala abawaabye embalala bali bonna abaana bawaddimba abagundi abo so gwasibamala gukyali entulina judgment tetumanyi tesobola kukola comment before the judgment kati nabo n'abakola ki naddira nabba obubookisi bwo nabubba takyalina nsonyi kati nakyo buli lwaki yaleese ekintu kugamba tebayita member of the bar oteekeddwa okuba ng'omanya amateeka wayisako mu constituency ki abantu balinza obba update constituency nga tunabagenda mu constituency amawulire agava eggulu ewonorebwe Nobert Mao era Lupache bamukubale kati bo bali bagamba nti ye okujja okwesimbawo yali agambye President Yoweri Museveni amuwe constituency ye alagire Todongo Secretary General wa NRM amuwe ki kati bali argument egamba nti bw'abanga Secretary General Todongo yagaba constituency ate fo tujjamu kukola ki gende ewa Todongo bwe baalagira yakuwa eki constituency yo NRM akyalimu yavaamu atavaamu ati mwali so kati tebamuwa ebyoya byenso ate baamuwa tebaamuwa olw'ensonga kati yamala n'agenda era Lupache badde n'omubaka wa father Reverend Father ajakiikira era mwali mulesi mwali n'abalala mwebali kati kitegeeza ki kyenzagala okulaga nti constituency ze tutambuddemuuko mbaddekere omukono wesivaayo kubanga ye waffe ekitegere wange kiwanuka ayimiridde atya owange abo bwe gunyonde bwe gunywa n'eno nono n'ateeba eno kaakati bali 50-50 kaakati abulungi gwe incumbent ng'oli 50-50 n'oli yaliyo so netutako emukono Nambooze si birungi Nambooze yewadde olugezigezi yavuddeawo yasooka Masaka ye Masaka tugamba simanyize nze mba mmanyi tuwadde olugezigezi nze ndi wamawulire bamutuma munupu akola ngani oyo mukulembeze mu kibiina anti munupu nga mu kibiina nga naawe bw'oli mu DP eruwa yakabeera mu myaka emeka yakabeera mu so bweyavudde awo najja akola ate ebyatuswazizza emmengo n'akaba obuziga bw'ekirogo bw'okukungula okitegedde tebulina makulu gonna ekyo kyamumisiza akalulu kyakendezeza akalulu bwekiri kyakongedde nga waliwo abantu bakyalindibwa bwebyo abantu bano wano mukono wano kumpi ne Kampala tosobola kukaba nawe buziga bwa kirogo obulowooze nti bunaakola ki bunaawo so kakati alina ekintu kyagenda omukyalo oyo Nabukeera waliwo Kajimu waliwo Bakaluba Mukasa balimu 6 balimu nano basiniya basire tewali ogamba tewali mupya ate bamwe amaanyi agenda bamusinga obwa siniya buli omu amanyi abalonzi abange be bano so kiki enkugamba nti Honorable Nambooze naye ye kadro yamanyi okitegedde naye nga si tekijja kuba Nambooze sawa eno gwobikwasiza Katonda era byankukwasiza kubanga biri yogamba nti bamuvuli tiikinga Kampala era nga bulijjo Lord Mayor ajja kuddayo kubanga bali mwezo tebalina nnyo njawulo okunoonya kulala tulaba laale za Kyagulanyi tulaba laale za President Yoweri Museveni zakuba naye kati ojja kulaba nga abantu abo bonna ababadde ku laale lwaki ate mu Buganda ajja kukkirira abeerenga mu 30 oba lwaki so abantu abajja kulala nagamba baawukana nabali abagenda muki ate Kampala Central nakugamba nti President Yoweri Museveni asekera mu kikonde atandika Kampala agenda kubeera mu Kampala nena wiiki atandika January kakati President Museveni asekera mu kikonde Lubongo ya muntu we ontegeera bwakikuba ekizibu ennyo kikuba agamba nti fine Hajati Musa Kabanda we akikola ki akikuba yale kati ffe tukuba tukosebwa ffe lwaki tukosebwa kati Buganda kokasi bwetuula bw'osuubira ku Hajati Musa Kabanda ne Lubongoya ani ayinza okuleeta ebirowoozo ebizimba Buganda anabawangudde okuva ddi kuba biri anawangudde tekisoboka kubanga oli amanyi nnyo ensonga zaffe wano Lubongoya katuwagira ani abe Kampala wa magezi nza olwa abe Kampala ate nze ndi ku kimu kyani kya Lord Mayor era opposition ye muina candidate ki mu Kampala Central
mu Kampala Central tulinamu tetulinamu Luwongo yago muyinaye oyo NRM naawe okujjako ne Luzzi ali ku independent abazoganyi Luzzi ayinza okujja naye kyegenda okugamba ffe kati tutunuulidde nnyo Kampala mayorship eyo alemesa katambu kaadi kati olaba ebiriwo yagiwa oli nti munnange ali obedient ennyo eri ekibiina n'agamba nti oli secretary general akwate ate olaba nagala naye kugamba nti ebintu bya Luwongo yabiba bya bulimba yawera ng'agenda batwala omusango gw'oli Walukagga nakugamba ate nga tuli wano nekugamba nti bwe gunaavaayo tujja kuwulira komenti wali ogiwulidde gundi yavuddeyo nawakolako komenti anse nalukoola so nze kyekugamba nti omuntu opposition aba opposition era akola ebintu nga omulabira ku ki mubakamerera ku ki tuba tubamanyi kanya sekuritale jeno w'ekibiina omulamba bakubamu ebintu ogamba yasinga chairman Baswale Kezaale yasala okuva mu DP 2016 Luwongoya bwotula Luwongoya ne Baswale Kezaala oyo yali gundi meya wa Jinja kati ambassador baswamu wako China eyo kati simanyi obaliddawa nkyali kwetya abala bangi yasinga honorable Sam Kutesa okimanyi Sam Kutesa yali wa Democratic era asalira mu yayingira batandika butandise ekibiina ekipya buli muntu ali mu byobufuzi aliko gye yavaayo sikiganye olina kyoleese n'olaga ng'oli nti wanuupu nnyo okuva ddi kati gwe mpayo struggle zetubaddemu nga tuli mu struggle wano gwegamba nti wanalaba Luwongoya tekabina ebya nuupu era jjojjuzi naye ebiri ebikadde anti ebyobufuzi abiyingiridde mu nuupu yebale nnyo mu university nga tumumanyi naye njagala okuba nga tumaliriza nti akalulu kano kasibisa abantu kaabwe bwabwereere kubanga akalulu kano ko kawedde akobwa pulezidenti era eriga bwe nakugamba tugenze mu nzingo zikateno ya 7 waleerabyeyo gwe bagamba kubanga ate nga tubadde n'abamaanyi bakawanga simugire babeesijje waleerabyeko nga waliwo awangudde kano n'agenda kukozesa magiki tekisoboka ekyokubiri ne kooti yennyini ekugambye nti obbye naye okubbako tekukosa obadde obbye otodde ku kingi kati okigera otya so nkulaga ki the same thing egenda kwapeninga wakati wa 15 ne 18 nti bajja kwanawunsingaani President Yoweri Museveni kati kibo kibalina aba NRM banoonya percentage baagala kulaga nti percentage wano mu Buganda nti bakubye nnyani kyokka naye tebali ku interest yayo nti okuwangula presidents olwedde bakimala dda so kyekugamba nti nga tuggalawo 15 tujja simanyi tulizo oba tunafuna omukisa ogudda wano tujja kudda wano wetuli tujja kuba twongerako ku bintu ebirala naye kyenjagala okugamba nti ebintu ebibadde bikolebwa akakiiko k'ebyokulonda bisazeeko ennamba y'abalonzi nnene abalonzi bano abaffe muganda agamba nti anaalemu ebbuzi okumegga nti lintunuulidde akati gwe oli wano muli wano mutandisa kwekwasa akakiiko ka byakulonda nga ne bakandidate be mwaleeta bamuzibe bejje bokka mu kalulu temwakubiriza abantu kugenda kwewandiisa wamma mubeere na bulungi ono kamuleke leero sibula basebo ne bajja babadde batuuliza ku Bege TV yaffe Ennyanzi beyanza nnyo tuuliza n'otugoberera manyidde twogera si ffe tusembayo mu kubitegeera naye ate tubalambika naddala mu nsonga z'amateeka n'obulambulukufu birina okubeera ate n'okubayamba okubatemera ekkubo nti mu byobufuzi abantu bangi nnyo babiyingiddemu nga babifereramu buferezi bo banoonyaamu bya nsimbi si service so ffe bwe tujjawo ne tubabuulira ebintu naawe olina omutwe gwo osobola okulaba nti kyayogedde kituufu kyayogedde si kituufu bwe twogedde ebituufu mubikole ate mubitereeze nsaba nnyo ekitongole ekiramuzi kifulumye judgment eyo ng'okulonda tekunnaba kubaawo tulabe kyetuzzaako naddala judgment ey'omusango oguli mu Court of Appeal then ate ne bwe tunaba tutuuse wali bangwirize mangu okuwulira omusango ogulala Katonda abakuumi